Okay, ATV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire ag'ennaku getukedde okubatuusaako ag'okufa g'omwagalo w'abangi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala, era nga omugenzi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala afiiridde mu ddwaliro lya IHK olunaku lwa leero amakya ga leero. Njagala nkutuuseeko ebyafaayo ebitonotono eby'omugenzi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala abadde munnabyabufuzi ate ng'era musuubuzi, era ng'ono yaliko Kampala meeya mu mwaka gwa 1998, era nga kigambibwa nti kano ke kalulu akasooka ke bayita direct elections ezaali zitwala bameeya ezaali zikolebwa omuntu alyoka awangule obwa Lord Meeya, era nga zino yawangula Sam Birigwa n'awangula n'omukulu eyaliko Giga mu biseera ebyo, yawangula Waswa Birigwa ne Christopher Yiga mu myaka gye'98. Wabula ng'ono yali yakabeera mu ofiisi emyezi gyali mitono ddala ne bamukwatira mu America, era ne bamuteekako emisango egy'okuba nti gye wandiise egy'obufere, banka fraud, n'okuba nti atambula n'ensimbi enjingirire. Omukulu ono abadde munnakibiina kya DP, yali munnakibiina kya DP, wabula nga olw'enjawukana mu ndowooza yava mu DP. Omukulu ono bwe yakwatibwa mu America bamusiba emyaka egiwerera ddala, era nga ekibonerezo kye eky'okumusiba kyali kya myezi 19. Wabula nga oluvannyuma omukulu ono bamusonyiwa mu Desemba wa 1999, era yakomawo mu Kampala mu mwaka gwa 2000 n'obuwagizi obungi ennyo, era nga mu byafaayo bya Uganda kigambibwa nti ye muntu eyali ayanyiriziddwa namungi w'omuntu, era awo we yaddira waliwo ebbugumu ly'ebyobufuzi nga ne Besigye yakajja okwesooga okuvuganya yali mukama we President Yoweri Museveni. Abantu basimba ku Entebbe Road okuviira ddala ku airport paka mu kibuga Kampala paka wuuyo kisaase waabwe ne bamwaniriza, era awo we yafuukira we yafunira erinnya lye bamutuuma lye bamupaatikako ery'omwagalo w'abangi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala, era nga oluvannyuma lwa 2000 Besigye bwe yajja okwesimbawo 21, Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala yavaayo n'agamba nti Hajji alagidde. Abantu bangi baali basuubira nti Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala agenda kwesimbawo mu kalulu kano aka 2001 olw'obuwagizi n'ettutumu lye yali afunye. Wabula ono yasimba mabega wa Dr. Kizza Besigye Hajji alagidde, era nga kyali kyamaanyi nnyo eri yakampayiningira Kizza Besigye, era eŋŋombe eyo yakola nnyo. Mu makati ga 2005 yayawuka n'ekibiina kya DP oluvannyuma olw'okubeera mu kifo ekyokusatu mu kamyufu ako akawangulwa Sebaana Kizito, era wano ne yeerangirira nga bw'agenda okujja nga independent ku bwa pulezidenti. Wabula nga wayise wiiki emu yakyusa endowooza ye n'agamba tagenda kwesimbawo, wabula n'awagira Sebaana Kizito eyali amuwangudde. Wabula bwe yawangulwa Nobert Mao mu kalulu akaaliwo ak'ekibiina Ssenkagale w'ekibiina kya DP 2010, yajabulira DP era natandika okukola ebibye. 2012 yegatta ku President Museveni era n'amufuula presidential advisor. Kuno Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala yagenda mu maaso ne yeesimbawo mu mwaka gwa 2006, era yabeera meeya okuva 2006 paka 2011, era nga yabeerako presidential candidate yali independent mu 2006 presidential election, newankubadde nga wano yavaamu n'alyoka yegatta ku bwa meeya.
ebyafaayo bingi eby'omukulu ono era nga abadde musuubuzi, abadde akola emirimu mingi, abadde munnabyabufuzi era nga bakagoba abayindi Idi Amin nga abagobye mu mwaka gwa 1972 Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala y'omu kwabo abaaganyirwa mu nkola eno era nga Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala yafuna supermarket mu kibuga ku Nkuruma Road gye bayitanga Ugantico era nga yali opposite ne Cham Towers era nga eno supermarket yali nga esinga kubeera mu ngoye n'ebikozesebwa eby'amasannyalaze era nga wano ebyobusuubuzi bwe byakula era nga yafunira ddala ssente. Kigambibwa nti Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala yakula n'ekitaawe era nga kitaabwe y'omu ku basajja abaali badiringira ennyo mu maliba era nga amaliba ge wandiise Hides and Skins yebadde family business emyaka gyonna era ye family yabakuza. Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala ava mu family ya byabufuzi ate nga basuubuzi. Muganda we Latif Ssebaggala munnabyabufuzi ate nga naye musuubuzi ate era nga musajja musomesa era nga ye nannyini Kisaasi College. Muganda we omulala gwe bayita Ntege Haji Ntege yeesimbyewo e Makindye West okuvuganya ku bwa MP era nga ne muganda waabwe omulala musuubuzi era omututumufu mu kibuga Kampala gwe bayita Ssebaggala and Sons Electrical Center era nga naye w'amaanyi. Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala yazaalibwa mu mwaka gwa 1947 ng'ennaku z'omwezi 15 November. He was born on 15th November 1947 era nga afudde olunaku lwa leero ennaku z'omwezi nga 26 2020 era nga kitegeeza nti afiridde ku myaka 72. Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala abadde active nnyo mu byobufuzi okuva mu mwaka gwa 1998 paka mu mwaka gwa 2020 era nga waafiiridde abadde akomyewo mu byobufuzi ng'agamba nti bannabyabufuzi tebawummula wabula baddako ebbali katono ekiseera kyonna we beetaagisiza ne bavaayo era ng'ono abadde akomyewo ng'agamba nti ayagala kufunira abavubuka mirimu abali mu kibuga Kampala. ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gy'osinziira okutulaba muganda wange osobola okuteekawo komenti yo. Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala atuvudde ku maaso, Omukama Katonda amulamuze kisa byonna ebyamusobako byonna ebyagaana amusonyiwe byonna ebyamusobako. May his soul rest in peace. Wade XP representing ETV Uganda, tubaagala nnyo.